Ku ssaawa 3 zennyini omubiri gwa munnamawulire Joseph Tamale Mirundi gujiddwa mu maka ga Uganda Funeral Services e Bukoto gye gubadde gukuumibwa okutwalibwa ku Eklezia eya St. Javira gye bategekedde emmisa okumusabira. Ku nguudo gye guyisiddwa obwedda abantu bali ku mabbali nga bamwetooloozezza enguudo eziwera okutuuka ku Eklezia. Eno gwaniriziddwa Bwana Mukolo Father Francis Semodo oluvannyuma ne guyingizibwa munda ng'Eklezia ekubyeko bugule. Kitalo nnyo, kitalo ddala tufiiriddwa Tamale Mirundi ndibudde nenye mu famire. Kyokka ono asabye buli omu omugenzi gwe yasobya okumusonyiwa ku lwa famire era nti wakusinkana n'abakungu okuva mu Bwakabaka abeetondere. Naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay dumb. Nzindi njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awo mule mirembe. Ayogedde ku nsonga lwaki omugenzi aleeteddwa mu Eklezia okusabirwa n'asamba gye biyitiŋŋana nti abadde yalayira obutatwalayo mulambo gwe. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu Eklezia naye yakimalayo atya. Temuntwalanga mu Eklezia Father Kibi okumpita akalambo. Seba asomye wano si Father Kibi, Bwana Mukulu gw'osomye. N'olwekyo teyagaana kumutwala mu Eklezia. Ekyo njagala okukijjawo. Bo bannamwandu wakati mu kunyolwa nga kuliko n'alemereddwa okwogera beebazizza abantu bonna ababadduukiridde okuva amawulire gano lwe gasaasaanye. Naye buli omu alina endowooza ye, eyo endowooza ye eyange eya DP n'abalala bwentyo bwe ndowooza Truth and Justice. Naye njagala okwebaza Omukama olw'ekirabo kya Mwami Tamale kye yali yatuwa nga famire. Bamulekwa okuli John Tamale Mirundi boogedde ku kitaabwe ng'abadde omukkakamo era ajjudde okwagala wadde nga si bwe gubadde bw'abeera eri abantu. Muzeeyi yali yagamba nti bw'anaabanga awonye ajja kudda mu kyaki ekitasobose. Taata saakututerefuka kuba wali osomerayo nakuleese ebunnamwaya parishi yaffe gy'obadde otera otuwa ssente. Nebaza nnyo omuntu ow'enjawulo gwe tuleseeyo General Sale Musabe abadde wa nkizo nnyo mu bulamu bwa taata. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.